Yes, nkwaniriza akadde kano mwasibye mutya muli mutya nkutumiddeko nagisida okubanga ofollowinga Faadi TV juji mbebaza ne bagamba nti kyemwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ate ne mujiga ku kade fulufiga eriiso bandika kalanga balijjemu olw'ensonga nti abasajja abamukubye ensambagere eriiso bandibanga balikoseza yalifuuka muzibe n'abanga alabisa liiso limu lyokalifa ensonga zongedde okubanga zitabuka jjukira Justin Nammere bagamba nti yasindisa abasajja abalumbye fulufiga era nga Nammere yabadde mu mmotoka yalikodinza akavidiyo alyoka akasharinge ku mikutu emegatta bantu bwetegerezo bulungi bantu bangi nnyo bavudde nga basaba poliisi yandibadde ekangavvula Nammere jjukira Nammere muwala wa Sempijja wa Sempijja wa MP Minister Sempijja bamulanga Chief Vincent Sempijja loza muwala we akati nomunanga we tuli fulufiga yakyali omuddwaliro apookya abasajja bamusabudde wabula basinga bali mukola pati abagamba nti fulufiga abadde asusse walina okubanga akoma era abasinga bagamba nti abamusabuddemuko beebale kumusabulamu n'okubanga bakoze ki bamulabisizza nti beebale okuba nti ne bakoze ki bamubattudde n'okumubalula baaba ekiri ku mitimbagano kyekyo ensonga zaatabuse dda nkwebaza gwe nakyo sinzira okubanga ofollowinga Faadi TV yugi nenkwebaza negamba nti ekyamazima kyo kyewakola kyamaanyi okubanga wasubscribinga nonyiga kade fifida queen yomuko abakoze pate kabagamba nti abakubye fulufiga beebale nti bakoze omulimu gwa ttento bakoze omulimu gw'amaanyi era bagwana birabo agalabo semalabo nti bagwana ebirabo gali agalabo semalabo abakubye fulufiga era nga ne Entiisa mukazi wa SB4 Media naye agamba nti beebale abakubye fulufiga basinga basanyufu nnyo olw'okubanga fulufiga yakubiddwa olw'ensonga nti fulufiga naye abadde asusse nnyo abadde akisussizza yensonga bakoze eki yensonga lwaki bakoze eki nti bamukuttemu yensonga lwaki bamukuttemu n'okubanga bakoze eki n'okuba nti nno bamubattudde mbebaza n'abanfollowinga nammwe abasubscribinga ne munyiga kade nti kyemwakola kyamaanyi nnyo okubanga mugifollowinga bagita Faadi TV yugi mbebaza mwebali nnyo okubanga mugyekumirako nsonga za fulufiga abasajja bamukutte bamukuttemu ne Nammere si wa muzannyo fulufiga gwe yalumba teyamutegeera eri abantu abasinga nga tomulumba n'oviiramu awo kuba Nammere agamba nti fulufiga abadde nga amuvuma ku soroti ng'avuma Nammere ne bbaawe jjukira abasinga bagamba nti Nammere akafuuka ke yafumbirwa mbu kalinga katabanike era mbu Nammere ye yawasa wabula so omuvubuka ye yawasa olw'ensonga nti kakyali kavubuka kato nti katabanike era fulufiga byegumu ku bigambo byabadde ng'ayogera Nammere nga yamutegeka kati eggulo kwosaggulo ku Saturday Nammere ng'ayita fulufiga bamiitinge akati fulufiga nagendayo okumumiitinga yagudde mu bikonde mu kifo ky'omukumiitinga Nammere ale fulufiga yagudde muzima wokota yagudde mu biŋuumi yagudde mu bikonde yagudde emikonde nange awo fulufiga n'alyoka alaajana ebikonde ne bimulya emigere ne giryoka gimulya kana ng'alungudde eriiso lye yalirifiirwa olw'ensonga nti abasawo bagamba nti eriiso lyandibanga lyakoseddwa abasajja ate bamukuba nga batagitinga maaso baagala mufuula muzibe eriiso eryo lyalirifiirwa muyinza okuddamu omulaba nga alabisa liiso limu Fibida Queen agamba nti nyinza kulikodinga ntya comment eno mu ddoboozi era ng'agamba nti abatimpuzi next time muyiwa amantu oyiwa omuntu ebinnyo kubanga tokola ki tolekayo kubanga kiddako kikusange nga era kale
naye katandika butandisi gumya mubiri ne bonaatambula n'abakuumi abakusooka okuba nabo battibwa. Abasinga baafa. Abasinga bagamba nti Fulfigani bali naye agenda mpola mpola kubanga abasinga abavuma abantu abasinga ne baba n'abakuumi abasinga babatta bussi. Kaakati n'abasinga bamugamba nti ye baamukuba ebikondi yalifiirwa eriiso lye naye kasita mulamu. Era abasinga bagamba nti Fulfiga bw'anaabawonye era n'asigala ng'alumba abantu ku mulundi guno bajja mutta bussi. Abasinga bagamba bigambo yafiida Queen era biposinze wali ku social media ye. Ndowooza ka screenshot mukalabye nammwe. Fulfiga abantu bali mu pati bagamba nti abaakubye be bali kubanga bamanyi okukuba n'okutimpula n'okusabula, be bali kumusabula mu kawo n'okumuyiwa amannyo. Awo we tuli naye nga mwongere okubanga mugifollowinga waliyo KBTV KRTV Uganda na Fadi TV Fadi Uganda News. Mwongere okubanga muzeekumirako YouTube channel zange ezo zonna mwongere okubanga muzifollowinga n'okuzeekuumirako. Mbagala nnyo era mbeebaza ne mbagamba nti kyemwakola kya kabi nnyo kya tabu nnyo kya mutawaana nnyo. Ensonga za Fulfiga abasajja baamukutemu baaba ekyamazima bwe kyaŋŋamba mbadde simulaawo ngakubiddwa bw'ati bano beyavumye tebavumika ate nga babadde bamutereka kuba n'akabadde ke bakozesezza okumufuna baamuyisa nga bamugamba biki tewali amanyi naye nga bamukubidde essimu okujjawo we bamukubidde naye ng'eriiso lyali lifiirwa. Eriiso ayinza okusigaza eriiso limu era temwewunya nga afuuse muzibe. Bagita Fadi TV KBTV KRTV Uganda nawo mwongere okubanga munfollowinga n'okugyeekuumirako. Mubaye bulungi, mbaagala nnyo mwenna mweraba.